Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira kijja kukisiko kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 077248 oba 075445 beba Shafik Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga oyo munange oyo musumali guyingira na nyondo. No, it's okay. What about such? Bade sabatu twogere mu wali ebbali twogere mbali ngabikire mwogerere ebbali wange but ogamba kiwama it's okay osobola kyogera byogerere wano yogera and I think she's talking to me. Yes naye nina okubanga mpulira. What? Aunt wama batsa no, but it's okay yogerera wano yogera boba maseka ligenda. Anta sagalo gamembu nno ndi wa lugambo baksa nawe sha anti to binzolete buzito nekwasa buzimuki yogera you know this one is my husband talina buzibu kyona kyongamba it's okay and so any problem is able to find a solution so I think what we chitwe kinene nnyo anti bademu uncle ejangu bali ebbali but so yogera ono goita uncle otalina buzibu is your uncle is my husband is my baby is my sweetheart talina buzibu bwonna so kyona kyoyagala okwogera feel free tell me but sasagala kunyiga bobo yogera sagala atenve mu mbeera ntandika okwogera bigambo bigenda kwesita za mutima anti nsobola okuyimirira oba oyimirira oba ofukamira byonna byerimu wena oli mumpi olinga akatiko oba oyimirira simanya oba ofukamira simanya batsa anti oyimiridde kwe kakude batsa kyovola bamunani station mumanyi yayimba kakwata yenyo ekikunjagaza baby kakugambe anyway bambite mulina radio temubimanyi eriyo wapo koziwa nampunge anko ayogerayo nonga awana ngafunye mimwange coveriri akatiko nampunge anko kale obo maze
Spencer yakola ki? No, si Spencer. Stasha Mayanja. Omukyala oyo. Ketta. Muyimbi wamanyi nnyo yayimba kayimba. Bwayimba ennyimba z'omukwano. Ebyo byetaaga ffe abali mu mukwano. Byetaaga nze noono. Funa mu kifuba kyange. Omukyala oyo yayimba kayimba kakantiti. Naye mumpi buzibu nno. Mulabika mwekati. Kyakusingako kiri ekyo nti yeetayagala basajja bambi. Era ayimirira n'agamba n'abantu nti nze nedda sisobola kwagala musajja mumpi. Ne bw'oba ofaanana otya, ne bw'oba oli na ssente zitya tasobola Bamukola ki? abasajja abambi tabaagala kubazaalamu baana bambi. Kati bwe tolaba Nze lwakuba sinnakula naye we naakula nja kuwanvuwa mbeere nga taata wange yali muwanvu. tewakona bukonyi. Ndi muto. Anyway, ebyo tubiveeko oli muto. Kati anti muzungu teja mpada kati naga mukazana mremya botyo nensoka nimutwala makyo bada mupana botyo bada na kabanga mupana botyo bada Atuwa mazomo yembera n'asanyuka. Kati mazomo yembera n'asanyuka. Kati nangamba ntino gendo ite antiwo oli omuzungu Nangamba nti naakuyita. ani apita oli omuzungu oli mwana gezi oli musiru bikiyogera muzungu oli mwana gezi togenda mukwogera bintu bitakwata kaganga kunyiza musajja wange oli mwana gezi yajja wange sani omuzungu gwemanyi oli musiru oli mwana gezi yakakusekanya musajja wange sagala batusojja kufuna obuzibu mu maka muno wama bebi wama king. Ate anti mugambye. Nemugamba nti no yangu tudde ebbali. Kuba guno sigwesiga. Ate kati mbyogedde ate kati. Tuba nali ngenda kusalako mu magwe. Naye leero sigwabireese. Anti angambye yogera. Oba bannange ebyana bino byabaki especially kino ekyana era wama bebi tonyiiga kyenina okugamba kiri kimu somese nnyo abaana baffe kuba kati olaba ekyo ekiwala tekimanyi tekyawulawo nti oba ono muzungu yamanyi nti buli muntu ayogera oluzungu abeera muki muzungu ate kati bwenjogedde ate kati wuyo aneefuulidde batuusa kati oba ngenda kukola ntya leero ate mbadde basirika Nero no nja kuwoza ti anti yego wangambye nekasitera sibibiri byonna ebirala sibyogedde nti bajja wano ne bakola ki ne banywane oba ne beeyagala ne basanyuka naye owange koti wange ayinza okujja mu nangamba kati biri mu badde by'omuzungu byabadde bitya oyinza otoloka gwe ngeri gy'oba buke buuti singa wali munene wange osinga kuwano kyandibadde kitya ndowooza wandibadde osaza bisaze nga tobikkiriza nakubandaalayo salira magezi nga bukyali nebyeyogerako sibimanyi king olowooza batusobola simugwi waddalu kuba engeri jjajja n'agamba mbu omuzungu amuyimbidde ebbada simanyi namusiro anyway musirusiru tetumuwa nnyo budde wamma kyembadde ŋŋamba bulijjo gwabadde afumba naye leero njagala nkufumbireko wali olindeko ku biryani biryani eyo enkoko eyoyo nga bagitaddemu buli kimu ingredients zonna byonna gyenjagala okufumbira olwaleero kyenjagala okukolera njagala kufumbirako
mukiwogana nnyo anko mukitambulirako mutya anko nze ndaba ntambula naye sinawa kutegeera tozijukira nze gwe watwalako nga nonya mirimu notwala ewuwo kati ng'oyagala okumpasa nongoba kumakya nonkasukira ekiveera waggulu wa geeti kuyambe nti obadde ogamba si otya nno ssebo bulungi nyaabo sibi otya bulungi kati taata olina kwegamba nze manyi emirimu gwe gwonoyo obwaho sigalo yesebo sooka ogiremu bwoti tulabe kijja kitya muwala nga gwe nonoonyo obwaho sigalo mu ngeri kale sebo olabaye lwakuba ndi munene tugende kufunira omulimu oguli jama tule wano maaso kale tula tugende kakati wano tutuuse olya onywa byo byonna tewali buzibu maka gange yingira kati tofaayo wulira ng'oli free tongira tubakubya ngamba ogenza okulaba ddalaga nze nkulonde nkujja eri gye nkujje nkuleete nkutwale nakugambye nti ani nze nerate nakugambye engoye zange genda biwese nongulira ebyokulya ebingi nze omuntu wayogana batuusa okimanyi nti oli mukazi mukulu kati tukozemu bulungi ate engalo sooka kunfuira mu maaso ate nga toyambadde gundi makisiyeri nzirina yino masiki yambala ulwadde bwetala byo bikyali awo oli mukunyambaza masiki omanyi ngaessanyu lyenina mbadde simanyi nkididamu nekusanga nemwana wodala wankola obi anko mpolampola kyali kito ovaawo okuze nange anko webale okulamu oyagala osooka omulisereyo mwana naye ng'onyirira webale kungoba ebale kungoba okuze kati oli muwala mukulu ewunyirira nyina bannange nawulika embaze nga sikulaba bannange nawulira mukatono